ng'ekkanisa bakatu Jesus basibula omwagalwa w'abangi omwagalwa waabwe munyiike bakatu Jesus family y'omugenzi bwe bityo nno mukwano gwange omulungi bwe byabadde wali ekkalisizo ng'omubiri gwa mukwano gwaffe maama waffe menta waffe omwagalwa w'abangi musumba waffe omulungi Pastor Rita Nakalyango ng'agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Kabadde kaseera kazibu nnyo abakategeera mukategeera kaseera ako bannange si kangu lwakuba ffe abakkiriza tuba tumanyi tujja kusinkana abantu bano mu nsi nate eri ensuubize era nga tugamba nti ffe twayagadde Pastor Rita tumwagadde bannange naye Katonda atusinze omwagala era bw'atyo amuyise kubanga munnange tosobola kumanya ekinaabeerawo enkya bw'oba batyo nga Pastor Rita ku lunaku olwa Sunday yalabibwako emutundwe mu premises. Yes, yali wa around nga bagamba ne ku Saturday ku kituuti yaliko ng'abuulira kubanga asomesa abaana abo abapya naye ate munnange bw'atyo ku lunaku olw'Emmande n'abanga atuva ku maaso era nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Kintu kizibu nnyo kyakukkiriza naye era nga Katonda bwe yatukweka akaseera ako tosobola kumanya kyaliita naye tukkiriza nti ali mu kifo ekituufu kubanga bambi akikoleredde aweereza Katonda n'obulamu bwe bwonna asaavinze Katonda neyerekereza buli kimu era nga byonna byogeddwa abadde tebamanyi kyamuse mwenna yeno vidiyo entuufu kubanga babanyonyodde buli kimu babanyonyodde we byatandika we bamutwalira mu ddwaliro abaaliwo mu kaseera ako akavanyuma ng'ava mu bulamu bw'ensi eno boogedde buli kimu ekyaliwo so gwe munange yeetaaga okumanya byonna wooli we watuufu nnyonyini ddala era nga tubakulisayo mwenna abaabaddeyo abaavudde emutundwe mwebala omukwano ogwo bannange kubanga kyabadde very massive like mwalaze omukwano omuntu wabeera eyo na like omuntu we bamuzaayo ne baba nga balundiyo abamuvudde emabega ekyo kyokka kimala nti abadde muntu mulungi famire ye ebaddewo abaana be boogedde kambeere nga mbawa kastori kano bambi mukalabe wabula tusaba Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa amusaasire byonna ebyamusobako amuwe ekiwumula eky'emirembe amusembeze wali ku mukono gwe ogwa ddyo era bannange buli omu yesabire kano kaseera kakwerongoosa era olaba ebintu nga bino naawe weekuba ttooki mu mutima n'ogamba nyimiridde ntya ekyo kyekibuuzo kyenkulekedde mukwano gwange omulungi. Abadde atera otawaanyizibwa era ng'atera olwalamu n'atabukamuko naye n'afuna medication n'atereera. Era 2 weeks before we yalwalidde ku Monday, 3 weeks I think, yabadde n'alwala bubi nnyo n'agenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba. Nawonera bulijjo bamujjanjaba kuba bulijjo tumanyi mama atera otabukamu abadde atera okutuuyana n'agamba ebbugumu lingi ng'era ekirwadde ky'ebbugumu ng'anyumya ayagala nnyo obeera ebweru mu mpewo kati nga ffe tukimanyi ebbugumu we liyiika obulamu bwe bukyankalana era kyekimu ekyabaddewo ku kiro ekyakeesa Monday yavomitinga n'afuna ebbugumu lingi. Kati Semakula yali yamugulira ekyuma ekipima pressure. N'amupima pressure ng'eri high. N'ankubira zaali ssaawa 11 n'aŋŋamba mama ali bubi nnyo kubanga pressure yagipimagako ekyuma kiraga era. Kati ye n'abitegeera engeri gy'abimanyimu ebyo by'essawo n'akitegeera nti embeera mbi.
nankubira ne mugamba era kyetwayogera nti luno maama tumutwale mu ddwaliro eddene kwabadde n'omusawo wamujjanjaba ng'eddwaliro si ddene bulungi kati ne mugamba funa means of transport otwale maama mu ddwaliro ngenda kubasangayo n'atwala maama mu ddwaliro nankubira yali yakatuuka nankubira nanga maama bamutadde ku oxygen maama tebamuteekanga ku oxygen bukyanga alwala bulijjo alwala n'atabuka naye tebamuteeka ku oxygen bamutadde ku oxygen nentya nnyo neŋaba maama tebamuteeka ku oxygen abeera bukyalamugumu era n'ogenda mu ddwaliro abasawo siyu bamuteba ku oxygen eyasooka n'agaana okukola ku mubiri gwe ne bamuteeka ku oxygen owookubiri n'agaana okukola ku mubiri gwe ne bamutwala mu ICU ne bamuteeka ku oxygen wa ICU ne oxygen wa ICU n'agaana okukola bwe yali nnumu omusawo yatuyitanga ng'atuwa updates n'atugamba kati nno maama wano waali tumutadde ku oxygen tugenda mu monitoring embeera weetereera nga tumussa oxygen levels naye awo nga amawuggwe ate kati nago amawuggwe tegaliiko omusawo n'atutuuza mu meeting n'atusomera ebirwadde bonna almost nga buli paati atugamba ndwadde amangu ago nga tugamba buli paati y'omubiri gwa maama eriko ekizibu tugamba amawuggwe malwadde omutima mulwadde ebibumba kidini batugamba buli kimu kirwadde ne tubeerawo awo ng'akyaliko yo oxygen naye nga bamumonitalinga bwe bamukuba eddagala tebaagala mushifutinga muzza ku leve esembayo kuba leve yali esembayo yali yamusirisa namuwa life supporting machine bwe zaatuuka ssaawa 12 omusawo n'atuyita n'atugamba tukebedde nga waliwo enjawulo ntono nnyo era ng'omulwadde tulina omuadvansinga ne tumuteeka ku life supporting machine we had to agree ne tusayininga documents ezaali zeetaagisa in consent for what ekyali kiddako kubanga nkitegeera kati nti omusawo yalinga atugamba kyonna ekiddako tekigenda beera kirungi n'amuteeka ku life supporting machine n'atugamba luli maama obadde omuyita n'awulira naye kati tajja kuwulira nempulira bubi nnyo naye before that nga tebannamusirisa yali atandise okulwana kuba namulabako ng'atandise okulwana ne ŋŋamba maama alwana na bulamu kati mukama muyamba akomewo ng'atandise okufightinga ne bamusirisa we bamusirisa ssaawa 12 ne batugamba life supporting machine bagenda gimonitalinga for 12 hours bajja mukeberako ku makya batubuulire oba akyuse bamuse ku oxygen level 3 kuba yasingayo mu ICU netulinda bali batusuubiza omutwala mu CT scan ngera essuubi lyange lyali awo nga batugabe wana stabilizingamu tujja mutambuza tumutwale mu CT scan nalinda CT scan nga tetuuka netegeera nti obulamu tebunnatereera embeera eyongera bbeera mbi ssaawa zaawera 4 ez'ekiro ku Monday omusawo n'atuyita era nga bwe yabadde atuyita ng'atubriefinga n'atugamba twatandise olugendo luno ffenna saagala baleka era njagala bawa updates ku mulwadde waffe naye buli bwe yabadde ng'atuyita communication kola kyetusobola naye tarespondinga bulungi omutima awo nga bamaze okukebera omutima tebamutambuza baleetaawo ekyuma ekiri simple ne bamuscanninga omutima from there ne basanga omutima ne batugamba omutima part of it tesupplyinga musaayi bulungi mu mubiri kati awo ate ekyo kizibu kirala kubanza enkubu lyabadde abi kuba omutima tegukola kitegusupplyinga olwo nga nnyogoga yenna ng'aguguma mu kifuba wokka kuba omusaayi gwakomangawo ku mutima wennyini omusawo yatugamba mumukwateko mumuwulire kakati oluvannyuma omusawo n'atuyita neera kuba yali atuwa updates n'atugamba olugendo twalutandise ffenna abali ku mulwadde mujje ne tujja n'atugamba tulemereddwa omusawo okwogera tulemereddwa yalinga atugamba nti maama amaze okugenda naye ffe abaaliwo tetwayagala kipasiivinga mangu naye nakitegeera luvannyuma nti baali bamutadde ku life supporting machine nga kyetulaba kyakuba mu mutima ekissa kyuma kyekiri mu pampinga
abasawo nga medication bazivuddeko omusawo ng'atudde wali ng'alinga atulinda tukakkane ajjeko ebyuma bye ne tubeerawo awo okumala essaawa ebbanga eriwerako nga ffe tumulambula n'atulaga n'otulaga ekyuma ekiraga omutima ng'omutima tegukyafunctioning nga guli below 40 ng'ate guli up and down like egenda nko mu 60 nejja mu 40 nejja mu 45 negenda mu 20 kati waliwo ne X on that machine kati nga tuli bagumu kubanga zinalabanga ki omutima gulinga okupampinga kumbe ekyuma kye bamutaddeko kyekikyapampinga era ekyuma omusawo bwe yamala n'akimuggyako obulamu bwa maama bwe baatugambira nti bukomye twebaza mukama baatutambuza olugendo olwo maama n'agenda bw'atyo abadde liita abadde maama wange anze mukulu mu baana be naye neebaza abantu bonna abatubeereddeho mu mbeera yonna abajjanjabye mukadde neebaza Mutundwe Christian Fellowship kutubeererawo mu mbeera yonna sina bingi nnyo byakwogera wabula omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuza ekisa ku saidi eno nsaba tubakubira engalo abaana tweyanze nnyo tweyanzege obaka obo bonna bwetuwulidde n'engeri maama ekirwadde kimutawaanya byonna nsuubira ebibuuzo abadde n'ebibuuzo ebingi abaana babannyonnyodde songa omutwe nalina obubaka nga buwandiike nga tetunaba bufuna eno tojja buwulira kuba tobutuwadde so oba obulina nga buwandiike ng'ekkanisa baakatu Jesus basibula omwagalwa w'abangi omwagalwa waabwe munyiike baakatu Jesus famire y'omugenzi Matovu yeddako bebasembayo okuteekako ekimuli nabo nga basiibula omwagalwa waabwe mu ngeri ey'ennyiike bebasembayo omutwe nalina obubaka nkiddamu nga bwakusoma tuyambe nga tetuna mu buufu bwe bumu Mutundwe Christian Fellowship naye yeddako mu mbeera yakuteekako kimuli bebali mu ddiiro kati basiibula omwagalwa waabwe mukwano gw'abangi abo bolaba be bamutundwe Christian Fellowship nga basiibula omwagalwa waabwe mwagalwa w'abangi Musumba Liita banange kitalo nnyo kitalo ddala abo bolaba ye Mutundwe Christian Fellowship okuva ewa Musumba Tom Mugerwa basiibula omwagalwa w'abangi Musumba Liita obuufu bwe bumu Katonda tumwebaza olw'ekyo njagala kutwala omukisa okwebaza ekyalo Musumba kwabadde awangaalira ab'ekitundu ekyo kwebali bazze okuwerekera omwagalwa waabwe
ab'ekitundu kwe bali kuno bazze baziike banneyiba bayitirivu nnyo era enyiike nnyingi nnyo. Waliwo ekitabo ekiyita kya A+, wandiikamu ennamba yo n'amannya go, kitambula bakizaayo eri. Waliwo engeri enjawulo gye basobola okuyamba ng'ofunye obuzibu singa oba wali gye sitalinga mu kitabo ekyo. Bagambye nti bw'okiraba tokyekanga nnyo. Omukyalo ono gwe mulaba yakwasaganya ensonga z'amabugo. Waliwo olengera akataasa buyonjo wennyini watudde, amabugo gonna jagatuusa bulungi ddala nga gye galina okugenda awatuufu. So twagala kutandika okusoma obubaka mu sipiidi.